Baba siri bulungi wadde ndi mukola ndi mukubonaabona sirina mirembe ndabira hajati ndabira maama wange abanzikiriza kudda kubanga ndi mulwadde simanyi kyakukola sindikira omuntu ananyamba sirina simu sirina kintu kyonna ambi nsaba obuyambi bwo Bye, kubira Margaret. Kubanga tamanyi. Bye. Amazima gali nti nga wagudde ku mufirisuuti ayina omutima ogutalumirirwa. Era ye nga avaluwinga nnyo ssente ze ze yakuteekamu zaani obulamu bwo. Bwe boolaba nti waakiri ofiira mu nnyumba ye n'akakasa nti ofudde n'amanya nti ssente ze ziweddeyo takyabanja. Omukyalo ono vidiyo eneraga yali alaajanira abafamire ye. Ndabyeko kubamu abagamba nti omukyalo ono yafa. Simanyi oba kituufu. Naye ndabyeko abagamba nti ono yafa dda. Naye ng'olaba yali alaajana ate tulina ba sisters bangi nnyo. Abavuddeyo nga basindika obubaka bwe buti. Mugenda okuddamu okuwulira nti yafa. Mujjukira omukyala eyasindise message nga nnyonnyola abeewaabwe nti bansaze banzigyemu ensigo nga naye alinga abasiibula. Twazeemu okulaba nga bagamba yafudde. Kati wano enkola eya kafara system eyaggiddwawo we tugenda okuganyulwamu nti luli boosi abadde akumma exit ng'akimanyi yekka yalina okuwa exit nti ne bwe banaakukima ne bakujja mu nnyumba ye ne bakuzza ku ofiisi togenda kuvaawo kufuluma Saudi nga takuwadde exit. Kati kafala system ke yavuddewo eno embeera bw'ogituukamu nga tokyalina lugendo ng'ate boosi we agaanye okukuta oba agaanye okuwa air ticket. Wano wookwataganira n'ab'amateeka ne bakuyambako oba weetaaga kugula buguzi air ticket. Naye oyinza obutasobola kukikola nga ggwe omuntu ng'ogenda kufunayo abamanyi eby'amateeka bakukwasaganyizeeko. Amazima waliwo w'owulira nga obulamu bugenda. Naye ng'omuntu gw'okolera tasobola kukitegeera nti obulamu bukola ki? Bugenda. Mulimu omuntu gw'okolera nga ne bw'akulaba nga weewalula bwewaluzi ku ttaka bw'oti naye ng'okyasobola omumukolera emirimu n'omulongooseza ennyumba n'omufumbira mukwano nga ye ebisigadde tayagala kumanya oba weewalula oba okoze eki ye ayagala kimu mirimu gye. Wano we tugenda okusitukira nga bankuba kyeyo ku lw'obulamu bwo oleme kusirika. Bw'owulira nga tokyalina lugendo kweyongerayo kukola teweewaliriza. Dduka misinde bw'oba ogezezaako okwogerako ne mukamaawo n'agaana bamanyi ogamba tayagala kukola anti mafita baana anti mati bishogori oba oluwalabu weeruti omanyi nange oluwalabu olwange lwa bitegetege anti mafita baana anti mayi bishogori toli mulwadde toyagala bwagazi kola. Naye nga gwe weewulira tosindikanga mbeera bw'owulira nga tokyasobola kweyongerayo. Ekyo ky'owulira mukama wo tasobola kiwulira. Bw'omugamba n'agaana bw'ogamba ofiisi yo ne batakuyamba dduka bunnambiro noonya ku bantu abagenda okuyambako. Funayo ku bantu abamanyi amateeka oba ku bantu abasobola okwogera ne mukamaawo okumukakasa nti ddala oli mulwadde. Tumanyi okwewaliriza n'ogamba kaŋŋende nkole naye mukwano teweewaliriza. Obulamu tebuyina repair. Tebuyina repair. Omwira omukyala nga alaajana
baagaana okuntanzira ewaka naye ndi mulwadde. Bangi aboogedde ebigambo ebyo n'asiibula ndabira gundi naye ogenda okugira bwe kuti nga bagamba oli omuwala eyayogedde bw'ati yafudde n'ogamba what? Nga yafudde. So bamikwano towaliriza mbeera. Omuwarabu ye muntu akuwa panado ku ssaawa 2. Ku ssaawa 3 n'akubuuza how do you feel? Ng'ayagala otandika okukola emirimu gye. Omuwarabu ne bw'owulira mu butuufu nga owulira tokyayina lugendo naye n'akulaba ng'ovuddeyo mu buliri n'otuulako awo agenda kutuma. Kyova olaba nze ŋŋamba nnyo bw'oba owulira nga tolina gakola. Mukwano sigala mu buliri bwe weebake kuba ye yeezira kulabako nga oli awo. Kontrakiti egamba bw'eti omukozi alina okuweebwa obudde obuwummula. Ate singa aba alwadde alina okuweebwa liivu. Olina okuweebwa liivu singa oba olwadde. Olaba ne mashini ekola n'etuuka n'efa nga yeetaagako service kati gwe atali mashini. Nga tonnaba kulowooza ku mirimu gya Muwarabu sooka ofe ku bulamu bwo. Omanye ngenda kufuluma nti ennyumba y'Omufirisuuti nga ndi mulamu. Tosirikira kirwadde bw'ogezaako okumugamba nti anatabaana n'akuwa panado yekka ng'ate gw'owira panado mumize tolina ky'okyukako. Mukwano dduka emisinde ofuneko abantu abagenda okwogererako ne mukamaawo. Abo abantu be mulaba osobola omugamba nti mulwadde ne yeewussa n'akuwa panado n'ayagala osigale ng'okola emirimu kyokka nga tolina ky'okyukako. Kiva mugagamba toyagala kola naye nga ggwe weewulira nti mu butuufu obulamu bugenda. Naye ate nze nkigenderedde nti wabeerako abantu ate aboogera nabo nga bavudde bweru bangwa mangu n'obatwala mu malwaliro n'akuddusizawo mu ddwaliro. So bw'oba olaba nga ye tasobola kufiiringa ky'owulira nga tafuddeyo nagamba nti namuwadde panado naku 2-3 takola kiki leka tumutwaleko mu ddwaliro tumanye ekituufu ekimuluma. Gwe kennyini fa ku bulamu bwo tandika okukuba empenda butya okufuna abantu abagenda okwogerako ne mukamaawo. Bamikwano wagenda ew'Omuwarabu ng'oli mulamu era wakola medical ne bakukebera wenna nga toliiko kikuluma. Kati oba oluwalidde mu nnyumba ye talina kyagenda kwekwasa nti wajja n'ebirwadde byo wava e Uganda nga bakebedde making sure nti nawe ennyumba ye ogifuluma olyokke. Kyekyo bamikwano musibe bulungi video katugikomye wano. Tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Mwekuumireko. Tukyaleeta ebipya bingi nnyo ate nammwe abambuuziza ebikwatagana n'amasimu ngenda kuba nga mbakolera videos endala. So sigala nga okyekingako okeberayo mpaka bonafunamu ate kodi ekukolera muze ngendo bawa. Mubeera bulungi mweraba.